Wasito mna Uganda zukide ku Bukedde TV. Amanya nze Aloysia ya Kizito. Bwotulabako manya duyiro. Fete tulina kirala kye tujja nakyo. Tujja na exercise zokka. Duyiro kwera masavu ga mubiri. Waliwo omukulu omwe yagamba mbu economy kati fe tugamba kwera masavu gagire gatuvire. Kusala mubiri fe kye tuze nakyo. Leo tuze ne cardio workout. Tugenda funa mbino wamanga. Ogenda kusala amasavu. Ogenda kuteeka omutima gwo mu mbeera egugezesa omanye mulamu kyenkana ki amawugwe waliwo bannaffe abamu ng'olinya amadaala emu 2 3 okutuuka kuli 10 ng'oyagala tuula wansi oba oli awo n'okuwujja bakuwujje embeera eyo teba nnungi ne bw'okola exercise bw'oti ozimba omutima gwo ne guba mulamu pressure n'ogoba entambula y'omusaayi n'eba ntuufu ate n'obeera mulamu ng'oli waddala kadi ekirala ky'alina ayamba okukkakkanya stress w'omubiri bintu ebyo bikusumbye n'oyita mu kakadi wanke tugenda okuyitamu okakkana oli musanyufu era ng'oli waddala Paul bagambe Paul omwali nnyo Paul agenda kuba abalaga ekyokukola tutandike kajogo ali ku TV nja kusabe nga teberemu mu kigere kuba tugenda sinkana embeera y'okubuuka ku makya ga leero bw'oba toyina nga tokiyinza okuleeta obuzibu mavivigo Paul kiri kitya 5 4 3 tugenda situlamu amavivi kati kuddukira mu kifo kimu wano omanye ekikola entumbwe eyo eri ku mulimu olubuto olukola luli tight kati mpe emikono wano twongere 10 4 3 2 tugenda genda mu jumping jack nga kuliko jab ojja kuyimira ebigere bibeere wamu kati bw'obuuka n'odda erina okuba eŋŋumi ng'ogitunuddemu ng'oli serious aya 3 2 Paul tugende emirundi 20 ku bugere obutini kw'okikolera kiri kitya olina gw'omanyi ng'akozesa nnyo akasigala omugamba akole ku duyiro wa leero 4 3 2 and 1 duka mukatini 5 4 3 2 Polo wetegereze tugenda kalinga ka mupiira 1 2 3 n'okwatako kakati twende wata ku kigere ayayaya Polo yongera ka speed ayaya 2 and 1 duka mukati ningoli wamu 5 4 3 2 Paul saidi ya kone yomukeka gojobojja katugenda kola hop nga tukwata ku vivi mu mbeera bwete 1 2 pa wetegese 5 4 3 2 twende 1 2 ni Polo tontomera kubugera obutini ntumbwe ekole 1 2 1 2 1 2 kiri kitya kyekyo tuddayo mu jab jack ready 3 aya kati mpe ngumi Polo ngumi waguru bwe wati yongera ku speed mbigere tabula duka mukatini 5 4 3 kalyako omupiira wetudda tatata kwata ku kigere esemba
Whoa. Duka mukatini. 5. Why? Entumbwe yocha. 4, 3, 2. Ready? 20. 1, 2. 1, 2. Aya Paul duka mukati ni 5, 4, 3, 2. Hey, tugenda gola ku mubiri kati ninyo. Kiri kitya? Akatuyo kaze. Katandise. Kale. Nekigere ekya kono. Aha. Vayo. Janku side eyadio. Sebo, tuwagambye kwera masavu tutya. Side lunges. Aha, komao. Dayo kudio. I mean kukono. Chicho owulira. Munda. Oli kumulamwa. Aya. Polo kwata kutuzi kati ninyo. Kwata kutuzi kati ninyo. Baba jangu. Tutandikidde wa low switch kick to high switch kick. Kigenda faanako bwe kiti. Wansi emirundi 10. Kati twambuka waggulu emirundi 8. Set says bwe tuva tugenda wansi. Kyekiri wansi. Move eri bweti. Bwe tuvaawo tukomewo waggulu. High ni jabs. Emirundi 30. Wansi 3 nezina 30. Haya Paul. Emikono wano. Low 10. Waggulu 8. 3, 2. Haya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Waggulu. Kadio da wansi. Yongera ka speed. Kiri kitya? Kyekyo. Twambuke waggulu. Kuba teke zino zisala olubuto baba. Wansi. Okawulira yambuka. Wansi. Ogusemba. Aya. 20. Aya 3, 2. 30. Whoa. Paul, tabu yenyini. Tabu etugwiridde. Jangu waggulu. We. Aya. Sindika ngumi. Low switch kick. Nkugambye omutima olako filimu eri apokalipto. Aya twende. Omutima gulinga gwalaba mu filimu eyo. Gukuba tupu. Twambuke. Twagerera ku challenge nga mutima teri kirala. Wansi. Dayo. Wansi. Tabu yenyini. Dayo. Wansi. Unaona gwe gusemba. Twambuke.
Oh. Hey. Hey. Paul. Today. Kitabuse. Jangu waguru. Engumi nga wetuduka. 3